Yes, for additive yuji mwasibye mutya muli mutya ngena kubasa subscribing ate munyigene kadi munange wali omuntu alidde omulambo omusezi bamuguddeko ngali mukulya omulambo bina masa osonga ate Nabatanzi agudde ku accident ngena kwambe kutusako byonna bena abali Philippine mbatumideko mbagamba ati mwasibye mutya mbagamba ati magandanga pon mwasibye mutya magandanga pon kiri mulimi lutagalogo wa olimi olufilipino kiba kitegeeza good afternoon magandanga pon batumideko mikwanja nga bali mu ggwanga erya Philippine bagamba nti muli bakabi nnyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Musoke Amuza ali mu ggwanga erya Philippine ekibuga bakitamanira kutumideko ne kugamba nti magandanga pon ekitegeeza good afternoon mu lulimi olufilipino oba mu lulimi olutagalogo eno bagita additive yuji mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita additive yuji mbebaza batumideko abali Saudi Arabia n'abali mu kibuga Riyadh mu ggwanga erya Saudi mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugyekumirako abali mu ggwanga erya Qatar namwe bagamba nti muli bakabi nnyo muli bamutana nnyo kubanga mugifollowinga bagita additive Nabatanzi munange yafunye accident lunaku olw'eggulo ngenda kwambe kutusako maaso Range Rover ye munange mukazi watu yatomeddwa ngenda kwambe kutusako byonna mu maaso ntandise ne bambega ba Uganda Police Force bazze mu Kinyarwanda ekisangibwa mu Arkwright bwe bajja Kajansi Town Council omusirikale wa SFC Odongo Johnson we yakubidde abantu basatu amasasi omu n'afiirawo okusinziira ku poliisi akanyolagano kavudde ku mukazi yabadde mu bbala omusirikale wa SFC badde balwanira mukazi ono yakakanya akubye abantu amasasi omu n'akola ki omu n'afiirawo abantu basatu be yakubye amasasi ebizo singa bana abasirikale bagenda mu mabalos ne mundu jukira omuntu bwonyo omwengo oluusi ovaako ate babagana okuyingira n'ebintu bwe bityo mabaala naye tebawulira kati yakoze ki ndowooza yanyweddemukko n'avaako ng'ate omusajja gwayagala ndowooza bakola ki bamutwala kuba omukazi nga tamwagala yinaagala okukola ki naagala okukozesa force okumujja ate ku bbaawe ekyavuddemu masasi kunyooka era abasatu ne bakola ki ne bakubwa byabadde kajansi akatundu bakayita Kinyarwanda mu Arkwright bwe bajja Kajansi mu Town Council omusirikale wa SFC amanyikiddwa nga Odongo Johnson we yakubidde abantu basatu amasasi omu yafiiriddewo mbulaga n'abalala bali mu ddwaliro embeera sennungi bagita additive subscribe atanyigende kale byade mu Town Council y'Ekajansi babagana okuyingira n'ebintu bino mu mabaala ne tebawulira ebyo bine mundu bino si birungi kuba ki kubiyingiza mu mabaala eyo ngavuddeyo ngenze ko side zeno abatuuze mu bitundu by'ekayabwe bagudde mu kikangaba oluvannyuma lw'omutuuze omu okulinyibwa ekitambo n'akakana ku mulambo ogubadde gweteddwa ku poliisi n'atandika okugulumaaluma ono akubiddwa abatuuze okusobola okumukakkanya byabadde kayabwe omuntu yalaba endowooza omulambo nga gutwalibwa ku poliisi ng'ekoze eki ng'egututi bano abiseera bisinga batera okutemulwa nga poliisi esozi kuyitako ku poliisi y'ekayabwe eryoke emutwale mu ggwanika kati waddewo yalabye ku mulambo ekitambo ne kikola kino kimulinnya n'atandika okugulumaaluma misana ttuku kayabwe manyi eriyo ebiseera ebisinga abawakana abasezi tebaliyo teri basezi bya bulimba ndowooza olaba ono misana ttuku yalabye ku mulambo n'alaba kasaayi ekitambo ne kimulinnya n'alaba ku musaayi n'atandika okuluma omuntu misana ttuku byabadde kayabwe kiraga nti abasezi gye bali era abawakanya nti abasezi tebaliyo mbasaasidde eri abawakanya nti abasezi tebaliyo naye abasezi gye bali era awakana nti tewaliyo basezi musaasidde era mwewuunya munanga abasezi gye bali abasezi gye bali era abawakanya nti tebaliyo boyi mbewuunya naye nga munange byabadde kayabwe omuntu yakakanye ku mulambo nakola kinandi kubanga gumeketa kayabwe abatuuze kye baamukoze gyabadde miggo poliisi y'ekayabwe yadde etwala omulambo bana biseera singa basangibwa nga bakoze kibafudde nga batidde oluusi kale nga batemuddwa mulambo yabadde egujje
egujjeyo ng'eyitiddeko ku poliisi katono eryoke gutwale mu ggwanika emulago nga balina bye bakola kibaagala okuba nga bafuna nga balina empapula ze baagala okuba nga bafuna kumbe ono yazze abagobera mpolampola ekitambo nga kyamulinnye okumanya ng'ekitambo nga kirinnye omuntu aba atambula sipiidi bwetegeeza distance gye bajje omulambo guno ogw'omuntu no nga afudde gye bamugje nga yamaze dde okufa baleke bamutwale mu ggwanika distance yabadde mpanvu n'okutuuka ku poliisi y'eka yabwe ono yatambudde kilomita zaabadde no zanga 5 naye ku sipiidi etagambika kugamba yabadde obadduka misinde kwegamba kyewuunyisa okuba nga atambudde kilometers 5 ku sipiidi etagambika n'asanga patro ya poliisi nga yakatuuka kyewuunyisa kyatabudde abatuuze bagenze kumulaba ng'ali ku mulambo agukakkanyeeko ng'ali mu kugulumaaluma kugulya kyewuunyisa naye ng'ate kituufu munnange gyebiri bwegaba nna ebintu bino bitabula oli yakanye ku mulambo n'agumeketa bannange kiri Uganda bagita faadi TV oje nga budde nga zikosa disini kwa nabatanzi munnange yafunye accident olunaku lwegulo motoka ya poliisi yakonye motoka ekika kya Range Rover yagikonye nabatanzi yagezako kubanga kuba amasimu okubaako bayita bamuyambe motoka eya poliisi yamukonye ng'eganye okukola kyo kubanga esasula ebintu byekoze ki bidamaginze ku motoka ekika kya Range Rover. Police officer cries loud after knocking Diana Nabatanzi Range Rover. Osagani Range Rover agwe ndosolengera amawulire agatambula essaazi ku social media. Officer byamususseeko anti ng'amugamba sasula okonye emmotoka yange ate oyagala sasula damage gy'okoze nze ngende. Nabatanzi yabadde agezako kubanga akubira poliisi y'ekatwe esobola okukola ki esobola okujja okubaako kyekola ku nsonga eno kubanga naye adde amugambye asasule emmotoka ye eyatomedde Nabatanzi emmotoka ya poliisi ye yamutomedde. Ndowooza olengerawo Nabatanzi ng'ali mu kuba obusimu obw'okumukumu yeetaaga obuyambi yeetaaga wabeewajja ndowooza omulengerawo ne baba bakityana buli omu yalobye abasinga bavudde ne kubyokulaba kyekituuse ku mmotoka nga bali ku Nabatanzi omwana baaba ng'asabudde bitya ng'asabudde kali akagoye akaalagirwa ndowooza omulengerawo Range Rover ye omuyayi yagikolobodde omusirikale kyokka nno imagine poliisi motoka ya poliisi yamukalabudde ekyabadde awo Nabatanzi yamugambye tolina gy'olaga sooka osasule damage gy'okoze era adde akuba essimu ng'akubira poliisi y'ekatwe ejjeebeeko kyekolera omuntu waabwe ono kubanga ye yagambye tajja kuva nga takoze ki tasasudde damage gy'akoze aku Range Rover. Nabatanzi yakolamu olaba avuga Range Rover n'abasinga bagamba Range Rover baagimuwanga gift si kibi wabanga bagimuwanga gift kubanga nabeka abasinga ku social media nga bagamba Range Rover maama Range Rover gye bakuwanga gift ate abasinga bagamba Nabatanzi yali simanyanga yeegaana Range Rover eyo si ye era tebagimuwa. Abasinga bagamba kati wali weegaana biki nga bamanyi ba social media ndozi naye ngere emmotoka ye obeera bagimuwa bubi oba yagigula bagimuwa bubi era esigala yiye Range Rover yiye bamuyita Nabatanzi. Olunaku olweggulo munaye bw'atyo yakoze ki bw'atyo weyakoloboddwa yabadde naava ku BBS terifayina nga anyuka okuvaayo kangu ezaadde ssano zanga 11 ayolekera ewakaawe omusirikale mu jjaamu nga wamanyi emmotoka ya poliisi yeeyo eyakoze ki eyamukolobodde. Imagine ya poliisi ne bannange ekyabadde awo kugambye yageza kubira poliisi y'ekatwe lwakuba nayo yaluddewa nti okutuuka ne wabeerawo okumala ebbanga almost essaawa zanga 2 kubanga zaadde essaawa zanga 11 poliisi y'ekatwe yagenze tuka zaadde essaawa nga 12 essaawa zanga 12 nga zigamu 12 n'ekitundu weyatuukidde neekola ki neebawooyawooya era nga Nabatanzi yamugambye munnange olina okukola ki olina okubanga okugamba okola ki ojjawo damage oba osasula damage
gyokoze. Range Rover ziba motoka za bbeeyi, spare waazo abawa bbeeyi. Ebiseera ebisinga emmotoka ez'ebbeeyi oyinza ogigula nga ya bbeeyi naye ate spare waayo abawa bbeeyi. Kati bw'ogamba nti ogula ttaala lyayo eryo lyanoonese baliteekewo. Muntu wange ziba ssente nnyingi. Era Nabatanzi mukazi mutuufu okumulemerako n'asula ssente eza damage gye yakoze ku mmotoka ye. Emmotoka zino za bbeeyi munnange. Emmotoka ya bbeeyi n'okugigula naye ate ogula spare waayo nga tugeze nga waliwo ekyonoonese oba mupiira okugugula guba gwa bbeeyi ate n'okugamba n'okusinga ate ku bbeeyi gye wagigula emmotoka yonna nnamba. Bw'ogamba nti kugula spare mupiira njagala kuteekako mupiira mupya, ettaala njagala kuteekako ttaala pya, liri lyayonoonese muntu wange biba bya bbeeyi. Emmotoka kika kya Range Rover jjukira olaba zino emmotoka zino zisookirako zino eza layisiko ye kufuukira olunnabe nga ekintu kagamba nga aliwo ekyonoonese oba ettaala nga lyatise okuligula liba lya bbeeyi. Nabatanzi yamugamba ezisijja kukuvaako oba oli wa poliisi nze tobiŋŋamba yamulemesezza okugisimbula ssebo genda. Yabadde sayagala kukola ngeri ya eat and run akukoona awete adduke emisinde. Yamugambye gw'osaaga yakubidde abasirikale b'ekatwe apoliisi y'ekatwe era bazze mangu ne abawooyawooya gamba ne bikola ki ne beggwa. Yakusinziza yasasudde ssente za damage yakakanye azisasudde naye baaba ettaala eryo erya Range Rover terigulikako. Ettaala lya Range Rover terigulikako. Kwegamba ate obeera ogambye gula spare wa motoka ng'omaze ogigula ate abawa bbeeyi nnyo. Oyinza n'okakana ng'oyisiza ne musindizi wagula emmotoka ng'ogula buguzi spare ng'ogambye kugula spare ndi gugula mupiira mataala bikitwa tugende bwe bityo just ng'ogezesa nti obigattagatta. Oyinza kwene emmotoka nga wagigula bbeeyi naye ate bw'ogamba gattagatta spare nti spare ono wa mmeka, ettaala lya mmeka, mipiira gya mmeka, bino bya mmeka maama biba bya bbeeyi nnyo. Munnange byebyo Bagita TV gisubscribe mbere bulungi mwera mbagala nnyo.